Vicky, how are you? Vamu bya Vicky, how are you? Church gena maso wa. Chicho watandika dijuli okubeera ne Yasini bba wange. Mwakirota mutya? Okay. Yasini. No, guys. Tobuuzanga musiru chicho tamanyi. Guys. Muleka mwine ensonga za mweza mwe ngabakazi, right? Nsaba mundekenze mbavire muzimalirize. Honey, you're going to call me after, right? Sebo honey. No honey zo haniza. Mukwani. Tokwaniza mu muligasi ya bulolo. Gwenyabo watandika ddi okubeera ne bba wange. Watandika ddi? Kwegamba nalinga mbeera naye ng'omweyagaliza. Vicky tugende mpola. Vicky za muli. Yasini bawo. Tokimanyi. Juli weerabidde nti ndi mukwano gwo. Ate gwoliko bba wange. Bawo ki? Yasini tokimanyi. Bana yate gwolina ewaka yaani. Tononoza. Nasemba okumanya nga mwawukanye ne Yasini. Nofuna omusajja omulala nozaala abaana. Kati Juli saagala ovevenge mu bintu bya kisirusiru. Oba nazaala abaana bangi tebikwatako. Bw'oba owulira nti oyagala funa musajja lwaki wafuna basajja balala. Ono omusajja wange mu nsi yonna yaliyo. Yaliyo yekka. Bwe yajja nankwana wali oyagala ngane. Nga lwaki togaana? Nga lwaki ngana gonsasulira renti? Naye abawala nga muli bazibu. Ate bazibu. Emikwano gy'abawala nga mulimbwa, nga muli misota giruma. Oyinza otya okudda ku bba wange gwe njagala. Mba toli serious nyongo yo. Ndi serious kuba mmanyi bulungi ku musajja ntabuka. Buli musajja gwogenda okwagalako nga buli omu omwagalako ng'omwagalako. Tetugenda balekawo kubanga gwe Vicky wabaagalako. Nga lwaki oyagala abange benjagadde kufuna abalala. Funa abalala gye bali. Gaana lwaki togaanako? Nga lwaki ngana? Tosobola gana. Aliwo yankwanye. Kati nkulayirira ngenda kukola ekisoboka kyonna. Wamuteekako kujja ekiraga nti wo. Nkugambye ngenda kukola ekisoboka kyonna. Kuba okimanyi bulungi nti omusajja wange. Nina ebintu ebimu bye sikyagala kumanya. Ate saagala kunstressinga. Kati woba owulira nga Yasini kyekikulu. You can go ahead. Kati nkulayirira omumwa gy'owubira enkulukulu. Togenda mwagala oba otya. Kalabe kagenda kazungira ku basajja b'abanne baako. Tosobola kufunayo wo kawuzumya ogutwe gukalinga engalabi tumbaga tabulolo mbaga. Wegendereze nnyo okukyawa omuntu ng'okyamwagala. Kino kigenda kuzibuwalira nnyo okumulaba n'omuntu omulala era kijja kumenya. Ojja na kwesanga ng'okoze ensobi oba oliawo ze wandyewadde weewala. Kakasa nti omuntu ono omutadde mu mutima ne kungulu. Nga ne bw'omulaba naani osigala omutima gwo guli free. Togwanga mukwano mupya ng'omutima gwo gukyalina gye guli. Omuntu ono omupya ojja kumulabiranga mu kifaananyi ky'oli omukadde. Oba oliawo ekyetaawo n'okugeraageranya wakati waabwe. Gwe mukwano gwa munnaffe. Mukwano gw'ono ategeeza ki mu bulamu bwo? Muyise mu biki mwembi? Owulira oli mwetegefu okumufiira olw'omusajja? Tekiwulika bulungi kulaba ex wo n'omuntu omulala. Naye ate kibi nnyo okulaba ex wo ne mukwano gwo. Naddala nga muyise mu bingi mu nkolagana yammwe. Gy'oli kiyinza okuba kiri okke okuba nti nno oli mu mukwano era ng'okitwala nti bali bo bayawukana. Oli otuteeka obudde n'otuulako wansi naye ne mwogera ku nsonga eyo. Gy'ali olabika ng'omuli w'enkwe. Oba oli awayinza n'okulowooza nti we yabeera naye walinga omuyinamu interest oba nti wali wamwagala dda. Waliwo engeri nnyingi nnyo z'osobola okumanya nti mukwano gwange alabika akyali mukwano n'omusajja ono oba ayitibwa ex wadde nga ye alaga nti yali yakitadda. Okugeza nga awulira bubi bw'abalaba mwembi. Emboozi ya ex oba ayitibwa ex temuva ku mumwa. Ebbuba pitirivu nnyo wadde nga baayawukana. Embeera ng'eno bw'ogiraba tuula naye mwogere mu bulungi. Mwogere ku musajja ono owulirize endowooza ye. Kino kijja kuwa ekyokukola oba oliawo n'okumanya nti mukwano gwo talina buzibu nti era osobola okugenda mu maaso n'omusajja nga mukwano gwo tomufiiriddwa ate nga n'omusajja omusigazza.